Martin Ssejjemba kati ziri wakati mu kooti sisobola ziwaako judgment naye tulowooza nti Honorable Martin Ssejjemba okubeera nti mukulembeze ate nga tuli mu kaseera ka bukulembeze bingi bye tutarulinga out. So Honorable Ssejjemba bw'anaabanga saddaaka era nakyo kijja kumanyika wabula kye tukkiririzaamu nti kooti bw'eneebanga yeewa obulamuzi ejja tuwa obulamuzi kubanga ishu y'akakadde akamu ate nga n'agamba nti yakamusaba taliiwo oba tannalabika. Tulowooza nti bwe kanaabeera nga kiri framed Ssejjemba ajja kwejjeerezebwa. Tuli mu kaseera ka byabufuzi so buli kimu tukisuubira era abamu ku ffe tekitutwala mmeeme wala. Tetusobola kiditamininga basobola okuwangaza nga bwe baagala naye amazima gaabwo oba omulamwa gwabwe bwe butaliiwo omusango gwe bavunaana munnaffe gulabikirawo nti ddala gwa byabufuzi era kyatukoze bubi nti wakati mu kutya ennyo amaanyi g'abavubuka abavuddeyo okwesimbawo n'okujja okuvuga ku bifo eby'enjawulo ate tutandikira mu byobufuzi ebyokusiiga ettosi ebyo ebyokunyigiriza okulanga abantu abo tubakkakkanya. Muganda waffe ono tuulidde mu kooti bamuvunaana akakadde kamu ke bamuteekako nti yalya mu service commission mu myaka 5 oba emyaka 4 gyakulemberedde district eno y'Empigi. Sikiwa nti akakadde kamu kaali kasobola omutengula omutima okuba nti yenguzi gy'alina okutwala okuba nti agaba omulimu oba ng'afunako ng'akasiimo ku bingi ebimusomooza byayitamu byagaana kuba tumanyi bulungi tubadde tutambula naye ng'ayimirira ku mazima era ng'ayimirira ku kigambo kye. So abantu mwenna tubategeeza nti ebiseera ebimu obwenkanya tuyinza obutufunira wajje tulina kubufuna naye mmwe ng'abantu kibakakatako okumanya amazima n'okudifendinga amazima ago ku mutendera gwonna oba mu kosti yonna yonna eba yeetaagisibwa. So tusaba bino ebiri wano eno bye tusanze wano byabufuzi munnaffe ono bamutaddeko emisango bamuvunaanye bavuddeyo nabo boolyawo n'ababivugirira ne bavayo ne boogerako eri eggwanga tubawulidde era tubalabye era tubategedde kati gwe gwaffe gwakuddayo eri wansi kutegeeza abantu bonna kumanya kituufu nakulaba ngeri ki gye bongera okuyimirira ne munnaffe mu kaseera kano kaalimu ak'okusoomoozebwa. Abavubuka abayo mbategeeza ffe abali mu bifo by'obukulembeze eby'abavubuka obanga tukyali bavubuka twerekereza bingi tusaddaase bingi twenenyeza bingi okulanga twewala okutunda omwoyo gwaffe oba emijiji gyaffe kuba olwaleero omuvubuka yenna alina kuffe Ssejjemba ssentebe wadde ssentebe muvubuka muto naffe wetuwano tuli mu paalamenti naye tugaanye ebikemo byonna lwansonga twagala ekifaananyi ky'omuvubuka kisigale nga kiri waggulu mu bitundu byonna eby'eggwanga kati bino bye mulaba bagezaako okukakkanya bavubuka bannammwe temubikkiririzaamu muyimirire ne bannammwe mwogere eddoboozi lyabwe obabangizeeko eddembe lyammwe oba eddembe lyabwe kuba ekiva wano enkya kijja wa mulala. So tulina okulwanira ewamu okulwana oteekawo ekiri mu Mpigi kyennyamiza
naye ebyo bye tugamba nga abantu nti mu mbeera zonna zino ze tulimu kuleka nga obuyinza bugenze mu mikono gy'abantu abanaleeta obwenkanya mu ggwanga lwe lutalo lwe tuliko kubanga ekiri mu mpigi ssentebe waffe avunaanibwa ensonga azeegaanye era nga ensonga bwe ziba nti bwe ziba mu kooti tetuzoogerako nnyo twalinze tumanye nti ki ekivunaanyizibwa ssentebe ekimukwasa ati yeesiikidde kanyeebwa ababuziddwawo tetusobola mmulaba kati tukitegedde kyekyo kye babadde bamulanga nti kakadde ka ssente ate keyeegaanye nsaba ekitulese ku nze Kawuki Peter abakola ennume tuli wano mpigi ku nsonga ya muganda waffe Ssejjemba Martin nga ye ssentebe wa disitulikiti eya Mpigi ya Person LC5 aleeteddwa mu tensioni okugezaako okulaba nti avunaanibwa charges ze bamutaddeko. Tubadde tusuubira nti naateekeddwa okwapiyalinga ku Anti-Corruption Court gye bamuddusizza mangu ne bamuleeta wano Mpigi ku kooti. Tubaddeyo era neebaza bannakibiina kya National Unity Platform bonna abampigi ababaddewo mu kulaga solidarity okugezaako okweyimirira. Babaka babaddewo, Honorable Kalwanga abaddewo, Honorable Kiyaga abaddewo, Honorable Nakawungidde n'abalala abadde redde okuyimirira wamu naye omulamuzi agambye oluvannyuma lwa state okwemulugunya nti nno tumutuuseeko very late okumuwa empapula ezo ez'abo basolities. Naye nga betutuuseeko very late batumye fayiro mu budde okutegeera misango ki gye bataddeko okuvunaana Ssejjemba Martin. Kati kooti esazeewo baweebwa obudde okwetegereza empapula ezo. Oluvannyuma lw'okutegeeza kooti nti no Ssejjemba yatulugunyiziddwa n'anyigwa mu bitundu bye ebya wansi, lower abdomen emuluma n'omugongo nga n'okussa takyasobola bulungi, nga gwe tumanyi omuntu ayina ensonga eya sukaali ne pressure. Kooti esazeewo akomewo ng'ennaku z'omwezi 8 ku ssaawa 4 okufuna ruling ey'omusango guno. Tukakasa nti no this is political persecution. Kye tusaba eggwanga lyonna tukimanye nti Ssejjemba omusango agwegaanye era as we speak now Ssejjemba ali innocent. Twataddeyo da application nga twetaaga enforcement ya human rights. Enforcement application tuba tumaze okugiteekayo. Kye tubadde tuzzaako ekiyagalondi tubadde tusaba ye ya unconditional release. Unconditionally abatalika kwakkulizo kooti emute olw'ensonga balemeddwa okutuukirizibwa ebyo. Bw'okwata omubbi w'akasimu tomala kumwokya bidomola na kumutemako ngalo ate omutwale mu kooti omuvunaane. Kitegeeza okutulugunya okwo okutambulira mu nsonga ezo kumenya mateeka era kye tuteekeddwa okusooka okutegeeza kooti tukikoze kigenze ku kooti record okulaga embeera gy'alimu. Tusaba n'okugumya mwenna steps zonna ezigenda okuddako tugenda kuzikolako ku ekyokukola weekiri bannamateeka b'ekibiina weebali ate naye yennyini mutima gwe mugumu kuba akimanyi omusango guno teyaguzza.